It's time to make it right. abantu bagezeza okubanga bakedde era nga balooya mikwano gyabwe ab'enganda bonna bonna bwe bali ku kkooti okusobola abantu obaolya basinkana abantu baabwe era nga bakoledde abantu ab'enjawulo bali wano era nga bagezaako okulaba tulabyeko aba prison kitegeeza nti abasibe batuusiddwa kkooti naye nga tulindiridde okulaba nga baddamu ku kitundu ekyokubiri abantu okusobola okuba nga bayingira n'okwatisa esinga kkooti naye nga wakyali basibe olw'okuba nti tebanagulawo obutongole kkootwe abantu ne bagenda okuba nga batuula okusobola okulaba nga bagoberera ensonga nga bweziri so tusuubira essaawa yonna okuba nga bagulawo bakyekinge abantu basobole okuba nga batuso n'amateeka ag'enjawulo abakulembeze ab'enjawulo batembuliza ab'enjawulo bonna bonna bali batossedde era nga balinda fulemesi kulwawo bayinza okuba nga bagoberera ensonga nga bweziri so kyekyaliwo naye nga okuba nga tubaweereza ensonga ku nsonga tubasobola okulaba nga ensonga zonna zifuna so bwe tuli awo zonna tubonerawo ensonga abutafangako ngaibaddengaibira ku kooti maasho tebaddengayo obuvuyo basituti y'amaanyi nnyo zino kooti z'abantu ba bulijjo embeera yo simbi nnyo kooti z'abantu ba bulijjo n'embeera ziba z'abantu ba bulijjo so wali nnyo 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 nsonga amaanyi nnyo ebaala mikwano bannamateeka bajja kulaba so kati tulikanso okulawo okukulira mu kooti olufulo eyokutaano amanyi kooti ya civil division wano Twin Towers okuliraana tuli wali kooti eno okukuliraana amaka ga sipiika Amon womanya amaka ge gali ekizimbe ekyo kiriko Twin Towers we wano awali kooti zonna nga ziri ayo politole TikTok TV Uganda Facebook page abanga basobola okukola ensonga Sebo, eri batukebedde dda. Oyo musajja mumuyiteko. Sikulimba, batukebedde dda emirundi.
Yes, kooti ntono so ng'abantu abazze bo bangi nnyo ddala n'abo bakyabanga okulaba nga bayingira so kubanga obadde osiga tugenda kujja mu kooti eno okugoberera ensonga bwe ziri eyakusoogo olw'okuba nti obedde kakooti kajjudde so embeera bwetyo bweri abo bannamateeka baabwe olowooza nga gobalaba abamu ku bo era Martha Karua nga bulijjo yakulembedde ligo ttiimu eno omulaba yakulembedde ligo ttiimu y'abannamateeka era wuuyo akedde kutonya mu ggwanga so obutuuse bwati ku airport azze buzi straight so okulaba nga ajja okwegatta ku bannamateeka banne so okulaba nga oba oli awo ensonga zino agirawo nnyo eri atlantisire oba bawuliriza so embeera bwekyo bweri obalaba ndabawo kanso Peter Ayitwe ndabawo kanso Kalibala Manondekerede sikulaba
May it please you, my lord. The permission of my senior colleagues, also, yes, also holding brief captured by obliged. Also holding brief for the Honorable Elias Uwago, who is on his way. The Honorable Medal Segona Vega is on his way. I'm holding that brief for the record, my lord. So that when they are here, they are on the record. My lord, we have Ernest Maribala. My lord, we have Council Second Yapa Baker. We have Council Wanda Sanya Ogola. Council Bowe Ivan. Council Katumba Kolo. Council Jitu Michael. Council Kato Wilson. Council Ben Silas. Council Farouk Kamnegia. Council Abshabe. Ronald. Council Almeida Peter, among others. For the record, and the leader of the team, Senior Mata Karua, is attending court today, pending approval of certificate. Here, this matter for election. But she's attending court. In attendance, and leading us from the ground. My lord, I will invite Honorable Just us to lead the next proceeding. But we are concerned that the trial should be late. We don't see our clients. I know that allow me seek Honorable Elias for public. May it please you, my lord. Just to address you on the issue of the team leader, our senior counsel. My lord, she got a temporary practicing certificate to handle Dr. Chiza Besigye and Obedi Lutale matters, either two pending before the General Court Martial. And my lord, the construction of that PC, in our opinion, is that until those matters are conclusively handled and any other application arising out of those matters, she still has that audience, my lord. Yes, my lord.
Sure. Yes, he is on the number 2 on the record. So I was just waiting for the person. Someone from the legal aid department who better also said for some reason they have been we have developed the working position. And then it makes someone called Mr. Tuki. Engaging on the state with a lawyer and then you do this. Some of you or some let's wait for the kale nga bw'olidde omulamuzi agamba nti nga bannamateeka bamaze okweyanjula n'okuwayo amannya abagenda okuwolereza kati ke kaseera ayite aba prisons okuyingizaawo abasibe okuli Dr. Kizza Besigye ne Haji Obed Kamulege ya Lutale. So kye tulindirira okusobola okulaba nga babaleeta mu kaduukulu we balinda abasibe. Omulamuzi asaba nti awulize oyo munnamateeka akulembedde abannamateeka abalokolereza Haji Obed Lutale. So asaba omu ku balooya akulembedde ttiimu yaabwe okulaba nga ayanja biki ebibaleese kati. We proceed to make the application. Most of that. when the person is coming, I have made some orders and we continue. Just a minute, my lord. Actually, you can put this chair here. You go back.
Our journalists cannot help us access new coming. I don't know how we shall. The lawyers will see afterwards, after this the habeas corpus application. So once we see our passport, then Reduce the numbers. You can't run. I'm telling you. Because I'm telling you. Too many. You cannot run free. Reduce some of them. let's hear from the judge. If someone cannot pray, means someone is unaware. We are not going to hear someone who is unaware and then they fail to court. Now, administratively, it's an authority. Take back Canon Jesus. We maintain with the lawyer. Take back. No, my Lord, we pray that. My Lord, it's our humble prayer, my Lord. It's our humble prayer. He's saying that you will not pray because of the people surrounding you. My Lord, our prayer. Accommodate. Okay, but this year, journalists create space for them to use. Yeah, okay. Let's create a way. Once someone is sick, I'm not going to continue with that yeah, sure.
May it please you, my lord, we beg to proceed with the application, my lord. My lord, this is an application for habeas corpus ad subjudiendum brought under the provisions of section 38. It's the language of the statute, the act, my lord. Most obliged, my lord, this is an application brought under section 38 of the Judicature Act for this writ of habeas corpus, which is for an order that Dr. Chiza Besigye and Obed Rutare here be brought before you, my lord, for the respondents to show cause why they are keeping them in detention without a valid remand warrant or any valid court order or pending charges against them, my lord. That's not the case, my lord. Someone is in detention, and you don't know who is holding it. The problem. So you need the body dead or alive. So the person is here. Yes, my lord, but my lord, when you look at the strict construction or interpretation of section 38, it's not mainly restrictive that it has to be in cases where the person, his whereabouts are not known. So now the whereabouts are known. So what is the name of your? The application is for an order of release, my lord. Now you had that. Most obliged, my lord. The body is here. Yes. So you had. My lord, the brief facts are contained in the affidavit of the Honorable Winnie Byanyima, and we have read the affidavit. Most obliged, my lord. And my lord, our prayer is grounded on that particular section 38 rather of the Judicature. That's why I wanted to stop you there. With your permission, my lord, my lord, thank you very much. First of all, for the speed with which you have acted. Number two, my lord, the summon is to the respondent to bring the body and justify why he continues in what we contend is unlawful detention. They have not shown up, but at least they have brought the bodies of the person. Having failed to come and justify the detention, I would implore you, my lord, before you go back to the administrative pronouncement, order for release. You are rushing us. You are rushing us. So can I ask all the journalists to move out? Because I didn't want to do it. You will come back late. But if you don't want to go out, so I can see this they can stay. We are not hiding it. For me, as a judge, I'm very happy that our person. So I'm repeating that part.
probably the still part of the application has a little bit with other things. So what we have to focus on is whether the continuous retention is justified. Yes, and probably a lot of damages of why that has been done. Now, thank you very much. I'm now going to take a break and ask the prison authorities to take back the two people. We are going to receive answer. I've told you, Mr. Kanibada told me the lower hole. I'm posing around here to Yes, my Lord, my big concern and contention is that when you order prison authorities, take them back, now they will be holding them under your orders. Our evidence. And that's why I had wanted to tell you first papers so that we do some house. Because my friends from Law Society, somewhere in business. Now this is a new team that needs so the council. My Lord, United most obliged, my Lord. Most obliged. So we don't come this. It's getting back on. But my Lord, I will still proceeding with the application as directed by court. Yes, ma'am. I can assure you we are well so we are very excited about the so let's hear just for 2 minutes. Omulamuzi ayimirizaamu olutuula luno mu dakiika 3 ajja kuba akomawo naye nga bw'abadde tannaluyimirizaamu abadde alagidde abamuwulya basooka bafulumemukko then bakole kye bayita housekeeping. We shall overcome someday. 7 will die, 7 will die, 7 will die someday. In my heart, I believe 7 will die someday. Was will cry, was will cry, was will cry someday. In my heart, I believe was will cry someday. And will forgive. Bless the will, bless the will, in my heart, I believe. Bless the will, Bless his will, in my heart, I believe. Bless his
begeyageya embeera ekibayinza otambuza olutula luno okumala dakiika 3 naye nga bulijjo nga bwalaba lukanolwakuba olwaleero takanakuza besemukonaddeko naye embeera yeraga nti si nnungi nakamu era kiwaliriza omulamuzi n'amatasa abamukomera bajja bamuzaayo ogenda gyalimu ng'alaba nti embeera so kati kiwaliriza omulamuzi afayo obusibe era nga yetatayagala nnyo okulaba embeera ye ali bwatyo tayagala nnyo okumukanga alikiza okusalawo n'agamba nti asooke aveewo abaprisons basobola bamuzeemuko oba oliawo bayinza okubayita bannamateeka nesayidi eri endala yabannamateeka balabe engeri basobola okwadamu ensonga eno okusinza ku mbeera y'obulwadde gyalimu etawonya nakalulu sooka ogamba nti kasooka awumulemuko oba oliawo basooke beegeyeegeyemuko okwongera bannamateeka n'omulamuzi kyayise housekeeping oluvannyuma enyanyafunawe baddafuliza tuleegatteko mutulo luno kubanga abadde asikulagira nti abamawulire basobola kulunamuko bo basooke beegeyeegeyemu naye ekyenjawulo tiwankubadde Liza Besigye n'ebitale bawaabidde abaprisons bosajja mujemubabiseeko naye nga abaprisons bo abakoze baleeta amasibe naye nga tunamanya lwaki abagavumenti oba kyembazi yazakumujeno ezabiseeko oba kisigabina so tukyali awo tukulabanga kukolyawo embeera bwetutambula naye nga ebikonge ebyenjawulo balaga obuwabuzi mu mbeera nga bweyuna ey'abasibe bamahaji og'omutale naye okukozi kulyeko mugule era nga tolina osobola kuyita okuyiriza nga ab'enganda bo bayiza kooti tambuza wabula nga bayimba ennyimba bagamba ennyimba za revolution oba ennyimba z'abalwanyi okuva mu kibiina oba mu kiwaayo kya people's freedom oba kiyite FF so byawo okulaba nga obaolyawo tugenda mu maaso okulaba so tukimanyi lwaki aweereza oba kyembaze okulaba exposina oba olyawo twandiwunzika nga musamu guwuliziddwa mu kye twaliyise nga ex-parte okuba nti oba owuliriza sayidi emu nga tulabiseeko so twandikana nga olwaleero tuwuliziddwa mu mbeera ewayise ex-parte nga basayidi emu sayidi ya misitokanga nga sayidi so bannamateeka bakyegeyageyamu era bakyasala entoto okusobola okulaba nga oba oliawo balaba engeri gye basobola okumegga ensonga eno otulaba TikTok TV era nga tuli butereevu TikTok TV Facebook page oteeka Alternative Uganda Facebook page ne Alternative Uganda YouTube channel so nze mukuze Anode Anthony osigala nga nkyakutuusaako ebigenda wano kooti enkulu ya civil division ey'abantu abuliddo nga ewozesa misango gyangazi ensonga ezekuusa ku mateeka kakasibwa bulijjo mulimu eddembe ly'obuntu oteeka oba oliawo n'ensonga ez'emisango egirimu engassi oba okuliyirirwa
nga kuba mulimu waliwo family division eyo nekwata kuza nsonga za family oteeka family division eno nekwata kuza ogenda kukola n'ensonga endala naye eyo civil division kasi nezo zekosa kubeire ebyabulibyo kangeze okubanga ntayitako mu bantu wano okulaba oba oliawo kisobola kubanga tufuna mu mbeera nze ndi ku mulimu nze mukama wange wuuno ayinza okulaba leader of opposition Honorable Joseph President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu mukyala wa Dr. Kizza Besigye ECG wa NUP Lomboya Mulisigi tukatulidde omwana